Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabwo bagombago kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira balamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano nga tusenvula okukomyawo ekitangaala eri obulamu bwaffe n'eri maama waffe Nattimba ne Mutonzi okutwaliza awamu nga sinna kutandika bbaluwa y'olwaleero mbadde nsaba tugattaganye era tuyongere ku ebyo bye tuzze tukola mu kwezo practices ze tukola buli lunaku nga y'ey'okuweereza ekitangaala ku lw'okuwonyezebwa kwa buli mutonzi mu butonzi naddala abakatonda abatudde ku maama Nattimba. Wandiika ebigambo bino wammanga gamba nti jjajjange Namuzinda ne bajjajja bonna b'okola nabo nsaba musiime mukkirize ekitangaala okuva eri omutima gwange kigattaganye n'ekitangaala ekyammwe ku lw'okuwonyezebwa kwa buli mutonzi yenna atudde ku maama Nattimba. So teebereza ng'olaba ekitangaala kiva mu mutima gwo nga we tukiraba ku maama Nakayima mu bifaananyi ebyenzikiriza oba amanyikiddwa nga Mother Mary. Ndowooza ekifaananyi ekyo mwali mukirabye. Colours ezo osobola okukozesa ez'amusooka kyonna ky'obeera oyagala naye kozesa ebirowoozo byo ng'olaba ekitangaala ekyo kikuvaamu. Mu lubereberye oyinza okuwulira nga towulira effect naye afterwards ogenda kubeera ng'owulira effects ey'amasannyalaze charges ezibeera zikuba omubiri gwo emikono. Jjukira emikono nsaba ekifuba okiwanikemukko kibeere nga kiweereza ekitangaala waggulu ku lw'okuwonyezebwa ate ng'emikono olina engeri w'ogitaddemukko ng'omuntu aweereza ekintu mu bbanga. So kino kijja kuyamba ffenna awamu okubeera nga twewonyeza wamu n'okubeera ng'okwasizaako mu bumu mu kuwonyezebwa kwa buli mutonzi yenna atudde ku maama Nattimba. Weewaawo. So nsaba okigatteko era wekibeera nga kibaddewo gwe charges z'owulira nga z'osobola okubeera ng'okontaininga w'obeera nga okooye then ng'oggyayo ekifuba ng'okomawo. Gano masannyalaze obeera ogawulira mu mubiri gwo obeera ng'ogawulira nga gakuvaamu. So siyagala otye naye manya nti kyekyo ekikula kyaffe kye tuli. Kitegeera kyekikula kyaffe kye tuli. So ne kino kigatteko weewaawo. Simanyi ndabika okuba neerabidde okubagamba ebigambo by'ogenda okuwuliriza era by'owuliriza nsaba we bitakkaanyaana mu mutima gwo nsaba obisuule mu gguluka oba olondobemu oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga Katonda eyeetengeredde. Weewaawo. Ebbaluwa ey'olwaleero eva mu bajjajjaffe mu Amayembe Amazadde. Tubalamusiza nnyo abaagalwa, mikwano gyaffe, tubaagala nnyo nnyini ddala. Keekadde eri abatuuze abatudde ku maama Nattimba era abaana ba maama Nattimba okwebuuza ebigambo bino wammanga. Oli Kagologosi oba oli Mutonzi? Empulira yo egendera ku ebyo ebibadde oba ebiri wabweru w'ensi yo? Oba empulira yo egendera okuva ku ebyo ebikusanyusa nga bye birowoozo byo ebyo ebitudde mu nsi yo ey'omunda? Bibuuzo bye tulina eri ggwe.
tuddamu empulira yo ogiteeka nga esinziira ku ebyo ebigenda maaso wabweru w'ensi oba ebikwetoolodde, oba empulira yo esinziira ku birowoozo byo eby'essanyu n'ebyekisa ebyo ebijjudde mu nsi yo ey'omunda. Era olina okwebuuza ekirala, obulamu bwange buli mu mutendera ogwokusatu? Era empulira yange erina kubeera nga efugibwa ebyo ebigenda mu maaso mu mitendera egyokusatu? Oba nkoze ntya okulaba nga nfuga ebyo ebigenda mu maaso mu nsi obutagiyingira mu nsi yange? Era nkoze ntya okulaba nga nnyaniriza okubeerawo kw'omutendera ogwokutaano okubeera mu nsi yange ey'omunda, era n'enfuna okutegeera n'okumanya era n'enzijuzibwa amayengo ago munda mu nze ng'omutendera ogwokutaano we guli. Omwagalwa, oli Kagologosi? Tuddamu kubuuza, oli Kagologosi? N'owulira amawulire? W'owulira amawulire n'osinziira ku mawulire n'ofuna engeri gy'owuliramu, lwaki okkiriza amawulire okubeera nga gafuga empulira yo? N'ofuna ky'olaba ekyo ky'otayagala, era ebyo ebikuleetera okubeera ng'owulira bubi n'okkiriza biyingire mu mpulira yo. N'olaba omuntu ng'akola ekyo ky'otayagala era n'okkiriza owulire munda mu ggwe ng'owulira okutya, obulumi n'obukyayi ne bujjula mu nsi ye ey'omunda. Buli kiseera obeera weeteeka mu mpulira eyo ekussa gy'otayagala. Mu ngeri eno obeera weefuula Kagologosi. Era ng'Akagologosi buli kiseera obeera weeteeka mu kwewulira okwewunika. Mu ngeri eno ebyo ebikwetoolodde n'ofuuka muddu eri byo. Lwaki obeera okkiriza embeera eyo eyeekwetoolodde okubeera nga ekola empulira yo? Ne bibeera birungi oba bibi. Yeeno engeri ennene abantu abasinga obungi abatudde ku maama Nattimba gye baayaniriza era gye bayaniriza naddala mu kaseera kano. Naye y'enkola eyo ebanafuya era ebamazeemu era ebaggyamu amaanyi.
buli wokkiriza enkola eno empulirayo obeera ogitaddeko ekkomo era n'oyita mu bulamu bwo nga osinziira ku ebyo by'olaba ebibeera bikwetoolodde, n'osinziira ku ebyo eby'abantu abalala abakwetoolodde, n'osinziira ku ndwadde zammwe eza simanyi vayiraasi, n'osinziira ku bapoliticiani bammwe ab'eŋŋanda, babosi bammwe. Tumenye ki tuleke ki? Ng'akalogologoosi oba owaayo amaanyi go eri ensi ebeera ekwetoolodde. Oba owaayo amaanyi go eri ensi ebeera ekwetoolodde. Kino kye kikufuula akagologoosi oba reactor mu Runyaanyimbe. Kubanga akagologoosi kagendera kw'okusinziira kw'oyo akakozesa n'ebiri wabweru waabwe. Naye nga omutonzi oba omanyi amayengo agakuvaamu era okkiriza amayengo ag'ebintu ebyo ebikuvaamu, okkiriza abantu n'embeera ey'amayengo ago agabeera gakuvaamu. Buli w'ovaamu amayengo ag'okwagala olaba kwagala. Kkiriza okwagala era obeere nga oyaniriza kwagala mu nsi yo. W'ofuna embeera yonna egwa mu bakatonda oba emyoyo egy'abantu abali mu mbeera gy'otayagala, oyina eddembe okulondawo empuliraayo ennungi mu ngeri gy'oyagala ng'osinziira mu ndowooza yo, nga oteeka amayengo ag'okwagala n'ekitangaala mu ndaayo. Oleme kukkiriza kugwa mu katego k'emyoyo egyo egikwetoolodde. Buli w'oteeka n'oteeka omulaka eri endowooza yo, eri buli kintu kyonna ekikwetoolodde, era n'oteebereza ng'oli mu mukwano nakyo, ekyo ky'ofuna. Kola kino omwagalwa, kubanga oyagala kubeera nga otambulira mu mayengo aga waggulu n'empuliraayo ebeere nnungi. Obeera ofunye okusalawo okwo okw'amayengo go agakutuddemu. Oyagala kusiikiriza mayengo ago gokka g'oba olonze, gakkirize gayingire mu nsi yo. Simple. Gakkirize gayingire mu nsi yo. Ebiseera ebimu tubawulira nga muyina bye mwogera era nga ddala birimu omuzinzi, nga mwogera bwe muti, njagala naye bangi benjagala tebanziriza kwagala. Nteeka nnyo omuzinzi eri okuwangula Rotary.
naye siyina busobozi kusasula ebyo ebiri mu bulamu bwange. Nteeka nnyo omuzinzi eri okuyamba n'okuleka okuyamba okubeera ow'ekisa n'okubeera omugumiikiriza, naye waliwo emyoyo mingi nnyo egitasobola kuyimirira mu nsi eyo. Yeemu nange. Omwagala, tuwulira, tubiwulira, naye eri byonna ebyo bye mwogera obeera oyaniriza amayengo ag'ebyo by'otayagala kubeera ng'oyaniriza mu nsi yo. Mu ngeri eno obeera oteeka obutabangufu mu ndaayo, era mu ngeri eyo ne weeteekamu obukaawu. N'okomekkereza ng'otadde empuliraayo ng'ogiggye ku nsi eya wabweruwo. Muzze musomesebwa era nga muteekebwawo enzikiriza zammwe ezo ze mwasanga wano era eziri wano, naye nga tukola kyonna ekisoboka okubayamba okuyiga engeri ey'empuliramu empya, empulira empya ey'ekisa, empulira empya ey'okwezzaamu amaanyi n'okuyongera okulaba obulungi obwetoolodde mu nsi yammwe era obubali munda. Tubayamba okubeera nga mulaba era nga mutondawo enkola empya eyo ekuteeka mu kifo eky'okutegeera nti oli kitonde ekituukiridde era omutonzi atali kagologosi. Buli w'oteeka omuzinzi eri abantu ab'ekisa mu nsi era oba oyaniriza bantu abatuddemu ekisa, buli w'owulira obulungi era weeyongera okubeera mu mbeera ennungi. Buli w'oteebereza era n'owulira era n'obeera mu mbeera eyo ey'okwagala mu bulamu bwo, era obeera oyaniriza embeera ejjuddemu ebirungo bye bimu. Mu lubereberye osooka n'owulira empuliraayo ng'osinziira okuva ku ndowooza yo. Biviira ddala kuva ku ndowooza yo, era empuliraayo ennungi eraga nti oyina amayengo ag'omutendera ogwa waggulu agakola ensi yo ey'omunda. Bwangu ddala ng'oli mu mayengo gano ag'omutendera ogwa waggulu, ensi yo eya wabweru ejja kutandika okukyuka nga esinziira ku nsi yo ey'omunda. Buli w'oteeka omuzinzi mu ndowooza yo nga osiima ebirooto byo mu birowoozo byo, otandika okuwulira obulungi munda mu ggwe, otandika okuwulira empulira ey'omuyiika. Empulira eno ebeera eraga nti amayenga g'oyaniriza era agabeera gakutuddemu ga mutendera gwa waggulu, era mu ngeri eno obeera nga osinziira ku mayengo ago agakutuddemu ag'omuyiika mu nsi yo ey'omunda
ereeta omuyiika mu nsi yo eya wabweru. Bitandikira munda. Buli ky'oyagala ky'okubisaamu. Buli w'oteeka omuzinzi era n'oyagala okwemulugunya era ky'ogenda okubeera nga okubisaamu mu bulamu bwo. Yagala nnyo era osobole okubeera ng'okungula ebibala by'ekyo. Buli w'oyagala omwagalwa akwagala. Naawe weetreatinge gwe kennyini weeyagale ng'omwagala oyo gw'oyagala abeere. Tukiddemu? Buli w'oyagala omwagalwa akwagala. Naawe weeyiseemu mu ngeri y'emu eyo omwagalwa wo gy'oyagala akwagalemu. Weeyagale. Weerabirire mu ngeri eyo gy'oyagala mu bulamu bwo. Mu ngeri eno otunuulire ebigenda mu maaso era by'ogabana n'abalala. Buli w'okola kino kibeera kiyimusa emmeeme yo ey'omunda era n'obeera nga ofuna ebyomuyiika ebitudde mu kwagala. Tubasaba munyumirwe ebirowoozo eby'okwagala kwammwe okw'omu maaso paka ng'okwagala kuno kuzze mu buliwo era mu bulungi nga engeri gy'ovaamu amayengo ago ag'okwagala we gali. Mwongere okubeera nga muvaamu amayengo g'okwagala. Amayengo ago ge mutasisinkanako okutuusa olunaku olwaleero. Abaagalwa, mu mayengo gano aga waggulu muwulire obulamu obulungi nga temubuusabuusa. Mu ngeri eyo mujja kuyita ebirungi, emikwano emirungi mu bulamu bwammwe. Naye tubasaba temukkiriza kubeera bugologosi nga mugendera ku ebyo ebibeera biva wabweru wammwe. Ono n'ono oba omukyala ono oba omusajja ono taliiwo, oba nakoze kino oba tebaliiwo bano, n'obeera nga okutabeerawo kw'omuntu omulala kukyusa empuliraayo. Sigala mu kkubo lyo ng'omutonzi yeetengeredde. Wulira okwagala nga kukula munda mu ggwe. Abaawabweru tebasobola kukuyamba ku kino okuggyako ggwe kwekka okusobola okubeera ng'okizuula era ng'okinoonya. Kitegera. Obulamu bulungi era bweyagaza. Ojja kulaba abo katugambe abali mu mukwano. W'obeera ng'obalabye mu kifo ky'okubeera nga weewunika
nti mukadde bo beesiimye era ne weewulira nga weewunika munda mu ggwe, ky'oba olina okukola teekamu amayengo g'okweyagala munda mu ggwe era weerowoozeeko nti oli wa muwendo. Era gamba nti nange ŋŋenda kukibeera nakyo kubanga nsazeewo kukitonda. Teweewuunika. Kitonde. Ŋŋenda kubeera n'omwagalwa omulungi kubanga nsazeewo okukitonda. Okitonze. Tulengera nti no waliwo omuwaatwa munene wakati w'entonde eyo n'okubeera nga otambulira mu mbeera ey'akagologosi. So salawo okubeera ng'owulira bulungi buli kaseera. Kiririza mu nsi yo era ogitambulireko. Kitegera. Londawo okubeera nga wezzaamu amaanyi, ng'owuliriza ebigambo bino era ng'obisoma. Leka bikole enkyukakyuka mu bulamu bwo. Londawo empulira eyo ekuzzaamu amaanyi munda mu ggwe, si kwenafuya. Ensi yo ye ggwe agiinako obuyinza, etudde munda mu ggwe. Kuno kwe kuzaalibwa okwa obuggya eri mmwe abaagalwa. Omwana w'omuntu aludde mu mbeera ey'akagologoosi akaseera kawanvu nnyo, era ng'akaseera kayise ne we twali tukasuubira. Kayitiridde obuwanvu okubeera nga buli kiseera ng'abaana b'abantu mutambulira mu mbeera ey'akagologoosi. Naye ke kaseera mwaŋŋange okwagala okunene okukirawo, okusingako okw'emabega, okukkiriza abalala n'endowooza z'abalala nga bwe ziri, gwe obeere naawe n'eyiyo, okubeera n'eddembe eddene okusinga eri emabega. Eddembe lyo litandikire munda mu ggwe. Tumanye nti enkyukakyuka ebiseera ebimu erwawo kubanga olondawo okubeera akagologoosi. Tumanye nti waliwo enkyukakyuka nnyingi nnyo z'otakkiriziganya nazo. Era tumanye nti waliwo abantu bangi nnyo b'otakkiriziganya nabo mu bulamu bwo. Tukimanyi. Naye kiryoke. Gwe weebuuze ng'omutonzi, ndi mutonzi oba ndi kagologoosi? Kati weddemu era osinzire empuliraayo nga osinziira mu kubeera akagologoosi, okulondawo okubeera nga oyaniriza empulira ennungi oba empulira ey'embi gy'otayagala.
tambulira mu nsi yo. Oli wabeera ng'alina endowooza ye mugambye eyo ndowooza yo it's okay, nange nyina eyange, it's fine, kiri okay, beera n'eyiyo naye leka abeere n'eyiye. Toyina kulaga nti nno ayina kubeera ng'atambulira mu ndowooza yo. Buli w'oteeka endowooza yo n'empuliraayo mu mbeera ey'akagologosi era oyaniriza ebyo ebitakuzzaamu maanyi. Buli kiseera buli w'otuuka mu mbeera eyo etakuwuliza bulungi, wejjukanyenga ogambe nti ndi Mutonzi omutukuvu. Era nnyina eddembe okulondawo engeri gye njagala mpulire mu bulamu bwange. Nondawo engeri gye nteekamu omuzinzi mu mpulira yange ey'omunda. Nondawo ensi ennungi, nondawo empulira ennungi. Era nondawo ensi ennungi eri buli kinnoomu, eri nze. Nga newankubadde wayinza okubeera nga embeera gy'oyitamu si nnungi, naye ggwe londawo okubeera ng'owulira bulungi. Ebizibu byonna byebeera olaba, gwe teeka omuzinzi gwo eri okunoonya eky'okuddibwamu. Si kizibu. Ekizibu kizze. Kati gwe teeka muzinzi kufuna kyakuddibwamu. Funa engeri w'ofuna ekkubo erigenda okubeera nga likuyamba okufuna ekyokuddibwamu eri ekizibu kyo. Si kuteeka muzinzi gwo eri kizibu, naye ekiddibwamu mu kaseera ako. Era weezuule nga oweeteeka mu ssanyu eryo ly'oyagala, kubanga amayengo go ge gasika ebyo by'obeera oyagala. Teebereza ng'oli mu bulamu obweyagala. Gwe tofa ku bantu balala oba bakola ki, oba bayogera ki, oba bagamba ki, gwe tofaayo. Oba bakwogerako ki, gwe londawo gwe ky'obeera oyagala. Weegambe nti nondawo okuwulira nga bwe njagala, era mu ngeri gye njagala ndowoozeemu. Abaagalwa, tuyagala tubajjukize nti amazima agatudde munda mu mmwe muli bumu ku butukuvu. Tuyagala buli kiseera tukibajjukize. You are a divine spark. Muli kitundutundu ku butukuvu obw'obutonzi bwonna. Toyina kubeera nga ogendera ku nsi engeri gy'eyagala otambuliremu. Toyina kukkiriziganya na nsi, naye weetengerere nga ggwe omutonzi. Oba tebakkiriziganya oba ensi tekkiriziganya naawe, ggwe funa ky'okkiririzaamu era kinywerereko. Toyina kulaga oba kudifendinga ebyo by'okkiririzaamu, gwe birondemu era bitambuliremu era binywerereko.
tujjamu okujjukiza nti oli kimu ku kitundutundu eky'obutukuvu ekitudde munda mu ggwe, ekifukirirwa ebirowoozo byo, era ng'oli wa ddembe okulondawo ebirowoozo ebirungi, empulira ennungi. Eyo ekuyamba okubeera nga weeyongera okubeera ng'osemberera okwagala, essanyu, omuyiika, eddembe n'okwezzaamu amaanyi munda mu ggwe nga Katonda, ng'omwana wa Katonda, nga Katonda eyeetengeredde, kubanga ekyo ky'oli era nga ge mazima. Naye wateekebwamu wano we wajja wano okubeera nga ofuuka akagologosi. Kwateekebwawo okubeera akagologosi. Tukusaba ofumiitirize munda mu ggwe omwagalwa nti kirungi okutonda mu bukkakkamu. Kisingako kubanga kibeera kikola ekirungo ky'obwakatonda bwo n'olema kubeera kagologosi. Katonda akuwe omukisa. Tukwagala nnyo nnyini ddala. Yeffe bajjajjaabo mu bw'Amayembe Amazadde. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Akuume.